abantu baagala okumanya gwe maama wa maama omwana avudde mu bulamu bw'ensi kitalo n'ekitalo ddala obadde wano nga bakubira essimu Bakubira essimu bambulidde bubuulizi. bakoze batya Bambulidde bubuulizi. ani akubuulidde Abantu baliraanwa bonna be bambulidde kyokuyingira mu nju nenyingira mu nju nebagamba kiki afudde bamukubye kiki afudde yingira mu nju tukubuule badde eryeyo nga nti afudde. Mba abadde mwana wakomeka Wakubye. obadde obeera naye wano Mbadde mbeera naye. nga yakulabirira bangi omwana Abadde andabirira nnyo nga njagala nnyo. Kweta amazzi okuyonja okukola ki amazzi nandeetera maama muli bulungi kanywere nkole abaddemu okukola maama kanywere maama oli bulungi kitalo mwana munange maama Erinnya Mutebi Ramadan Lord Pitem lino omukyala Nakis ne Rain ne Abe saawa eno we tuli wano ku mochare saawa eno we tuva ku mochare bode yaffe bamaze okukola postmortem era ne saawa eno bamaze okukola ki bamaze ogitreatinga bulungi bwe tuva wano tugenda kutambula tugende ku funeral service bwe tuva Uganda Funeral Service yegenda okuziika muganda waffe bwe tuva ku funeral service awo tugenda vaawo tugende ku National Theatre ku National Theatre tugenda sangayo tiimu y'abayimbi bonna tutuule then tufune program entuufu era ng'okuziika muganda waffe tugenda muziika Kamengo Butembe Serinyabbi tugenda okumuziika naye nga right now tugenda ku gundi tugenda ku funeral service Uganda Funeral Service bwe tuva ku Uganda Funeral Service bode tujja kugirekayo tutambule tugende ku National Theatre bwe tumala ku National Theatre program yonna gye tunaafunaawo tugenda muziika saawa mmeka tugenda kukola ki byonna tugenda kuba nti tiimu gye tuli nayo ku National Theatre yegenda okuba nga ekola ki ng'ekola ebintu ebyo so n'abantu baffe abamu tuze Nakiso nekyo kakyogerera ekintu ky'okuba nti abantu amabugo ge bawa biki tutaddewo Nakis kuba tukwataganye Federation Uganda National Musicians Federation tuli wamu ne muganda waffe President Edrisa Musuza n'akakiiko ke konna ate era tuli wamu n'akakiiko ka Wuma konna abali ku ground wano tuliwo ne mukyala Nakis tuliwo Lenisha tuliwo ne Sam ne Sophie Gombya abayimbi abasinga bonna bali ku National Theatre batulindiridde tusobole okuba ntuwa final program. Mbalamusiza nnyo banyabo ne basebo once again amanya gange nze Nakis nga mukulu wange Bitemu ava okubannyonnyola tuli mu kuvaana tugende ku funeral service nga tuli mu bikwasaganya bene mamiso Kigombya waali n'abayimbi abamu then ne president naye ku simu tannagivaako CEO wa Federation Madamu Fina Masanyalaze bonna era nga payments esinga ne bantu sente zali mu kumpa kubanze welfare era sente zennyinawo tuli mu zikwesa okula nga tukola payments za wano buli kyamulala kiri mu kutambula nti president Edikenza atukwatiddeko Madamu Fina Masanyalaze bakwataganye ne Fina then nange ng'omuntu buli sente zamwe zemuli mu kumpa bambi naye nga tukyetaagira ddala sente bambi abayimbi pawuti muntu waffe muyimbi waffe buli alina kaalina namba zange kwe ziri ku mikutu atagirina obuuzaako omuntu agirina yonna n'amabugera n'atugenze in case tukyateesa kya National Theatre mukimanyi tuli mu Ebola outbreak ate manyi National Theatre nzibuzibu naye tumanyi kigenda kuggwa era we tuva wano tugenda mu meeting tujja ba tucommunicatinga nti either tugenda ku meeting ano bawali obudde bw'olweggulo tweyanziza nnyo family era tuli wamu tutambula kitalo ddala kitalo nnyo muganda wange muganda waffe Master Parrot afudde kinumya nnyo nti ba celebrities baffe bafiira ku myaka emito ddala Master Parrot bwe mubalirira abadde n'emyaka nga 38 emyaka bambi gy'ayina bamutomedde yafudde ka accident
nze nagenze amawulire okugawulira nagawulidde essaawa emu nga sikkiriza nenkubira Edirisa Musuuza nemugowayo kitegere nti Parrot afudde nasooka nakuulako n'essimu n'amala naddamu nankubira naŋŋamba ogambye ekibbitemu bintu bya social media oba oli serious nemugamba leka amala okonfaminga so nenkubirako abantu nakubidde poliisi omusajja naŋŋamba nti omuyimbi afiiridde ddala bamutomedde era tugenze mulago kwe kujja ku mokyale wano ekiro bwe tutuuka wano ku mokyale ekiro ne batugamba tewali kye tusobola kukola so tukedde wano nga federation tukwataganye n'abayimbi bonna mu Uganda yonna abali mu federation n'abatalimu tukwatagana nabo Ouma ne federation tukwataganye. Lord Bitton, Master Parrot is a big star. Naye enfaaye kiki kifaananyi kiki kye portraying era abayimbi era gwe nga gwe kiki kyogiyigamu? Nze kyenjigamu kino kiri nti okufa omuntu anytime okufa teri muntu asobola kwetegekera naye nga nze kyenyinza okukakasa nti Parrot akoze byakoze abikoze. Parrot abadde star ayimbye ennyimba aweze ennyimba eziwera 23 ezikubye eggwanga lyonna ezikubye ensi yonna so olwaleero nti enfa gye yafuddemu era yenfa omuntu omulala gyafa teyategese nti agenda kukola ki nti agenda kufa naye Katonda we yakoze eki Katonda we yamuyitidde muganda waffe n'asobola okufa bwati. Mu mboozi ye yali alina emboozi nga alinga asaba obuyambi emabegako mu myaka egitali gyawala mbeera atuuka neetereera ng'asaba abantu bamudduukirire. Embeera abantu bamudduukirirako ne federation yennyini president waffe Edirisa Musuuza yamudduukirira of which kyesinza kujja ne gamba nti yamudduukirira bwati ne bwati kuba omuyimbi abeera dokita bw'otegera ekizimba kya munono osobola okukipinga naye nga yayambibwako naye ate era omuntu tosobola kuyambibwa byonna tosobera kubeera satisfied mu mbeera yonna neze mwekyo ekirala kigenda mmwe eri media okusingira ddala eriyo mainstream media ne media olwaleero kututambulira abayimbi baffe abasinga abamu bali demoralized ndooza kanki naye mu kulokoka yagenza okufa nga ekituufu nga kigambibwa mbu addanywamuko neekukenge. How safe was moment eyo yabadde ati abadde soba? Ekintu kyemmanyi nti omuntu omusiraamu yatanywa mwenge bano abantu abalala abasinga omwenge bakola ki abasinga omwenge bagukozesa kati olwaleero nze ate abadde naye essaawa eyo siyinza okugamba nti yabadde soba oba teyabadde soba naye nga nze nkimanyi obudde obwo alina okuba nti yabadde ki alina okuba nti yabadde soba okitegeera okunywamu tomanyi omuntu asobola okunywamu leisure time ye mu mbeera eyo bw'ati abadde ne challenges ng'omuntu naye awo we yafunidde obuzibu bwe bamutomeredde siyinza okugamba nti yabadde soba oba teyabadde soba naye nga 100% nze nkimanyi obwo obudde bwabadde bukyali yabadde soba. Naye nga ekituufu yalokokako? Ekyokulokokako omuntu yenna asobola okulokoka kubanga n'eddiini ffenna buli muntu yamanya eddiini emwanguyira. Lwaki abantu babeera mu madiini? Nti omuntu gye bakoma okusembeza ensonga lwaki osoga nti nvudde mu ddiini eno n'ensira mu ddiini eno era ekyo tujja kibuuza famire tugenda muziika mu ddiini ki bw'abanga abadde yalokoka oba sikiinaako butuufu bwakyo. Okay, postmortem egamba etya? Okusinziira ku postmortem nti tumanyi bamutomedde naye in fact report yo tetunagijjayo ffe nga ffe era tulina famire twagala tugende ku funeral service. Bwe tutuuka ku funeral service tujja kuba tufuna report eyo ate tunaaba batugambye nti tusobola ogibuulira abantu nga tusobola okuba nti twogera nti ensonga yabadde bweti ne bweti postmortem eyogera bweti ne bweti. Omanyikiddwa nnyo nga yali yabadde nnyo mukwano gwe biki byotagenda kumwerabirako? Parrot byesobola kumwerabirako nga mukwano gwange nti tubadde tukola luyimba ne Master Parrot twagenda omusajja aliyo bamuyita Peterson. Musajja no naye aliyo yatamira naye is a very good producer. Ne tugenda ne tugamba nga tulina oluyimba tugenda okukola era no tusembyeyo okubeera naye nyina ekiyimba kye nakola awo ekipya bakiyita Kapere
nga kigezaako okulumba omuyimbi artist omu naye yaŋŋamba bite mutuyite eno bwetuti ne bwetuti ye muntu abadde asobola okwadvisinga ate Parrot abadde ne ba stars bonna aba Uganda bonna akozeeko nabo naye ate ng'akwatagana nabo. Parrot we yabeererako mu Firebase nga bakuba Firebase nzijukira Bobi Wine yannondako nga minister wa information edda naye nga be basajja betukuluba nabo be basajja betukola ki betukuba nabo endongo naye mu mbeera eyo nti abadde musajja asobola okugamba nti eno A eno B eno C musajja teyeerya ntama era n'ekirala nti ebintu byonna challenges tufunye mu music industry abadde azitakolinganga musajja nti olwaleero twali muwuma nga tugenda okukola federation yali musajja wankizo nnyo okusobola okugatta wuma ne federation y'abayimbi nga tumusibula mu kitiibwa nga ogyeko politics aside okuwerokaminga buli omu njagala kino okitukiriyalingiro on air live yatandika Firebase n'omukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine mu kaseera mpaawo kaaga ne bavaayo ate naawe waliyo bavaayo ne bagamba nti balinamu obutakkaanya era mu interview yavaayo n'agamba ekizibu kye Bobi agenza okufa nga bamukoze Harmonize abayimbi ebintu ebisinga rest in peace Master Parrot muganda waffe nze olwali kyenyinza okugamba nti omuntu bw'akyuka omuntu akyuka for example Bobi Wine omuntu okusinziira ku kyabaddewo nti yeesimbyewo nga president steps zikyuka ate omuntu akyuka omuntu ava ku bantu bakolagana nabo n'akwatagana n'abantu abalala abajjamu ekyo kyabalimu essaawe nsuubira abadde tamuwabudde nga ye bwe yakola ki nga bwe yayogera naye ate nagenza okulaba bambi nga ne famire ye ba Mickey Wine baani nga buli omu mwennyamivu era nga buli omu muki nga bunyogovu so mu ekyo sinza kugaa nti oba baali baddingana oba tebaddingana Parrot ye muntu atalaga mu ntumbu yakunyiigira era ye muntu atalaga nti ono simwagala oba mwagala so mu mbeera eyo kyo sinza kugamba naye nga nze kyemmanyi tibabadde mu good terms nga bakwatagana nga bakolagana tewabaddeewo mbeera yonna bw'ojja mu interviews alina interview gye yakasembayo okukola awo n'omuntu omu yamugamba anze Kyagulanyi badde wange Parrot abadde atuula ne Kenzo ne batuula kumpi kumala eddakiika oba essaawa nnamba n'Edirisa Musuuza ku federation ne bateesa ne bavaayo nga tomanyi na kye bateesezzaako gwe n'olaba bintu nga bikyuka kino nga kikyuka kiri nga kikyuka naye nga Parrot yakibaddemu nga ne Musuuza so abadde omuntu w'abantu abadde atuula n'oyo Fiina Masannyalaze n'akola buli kimu kyonna n'olaba nga kikoze eki nga kikyusa akasembayo interview eyasembyeyo mu Zoom ezasembyeyo agamba azaalibwa Kabaale gye tulaga njawukiryalinga kino kakati kino tetugenda muzika Kabaale kino kyogera okusinziira ku family kuba already family tutambula nayo agenda ziikibwa Kammengo bayitayo Kammengo Butembe Serinyabbi yagenda okuziikibwa so ababadde bagamba nti Kabaale musajja weeyo w'e Kabaale ne tetugenda muziika eyo tugenda muziika Kammengo gye tugenda okuziika muganda waffe in fact ate olwaleero nnyina ne kyenjize wano olwaleero nti n'abayimbi twetaaga era kino kigamba Edirisa Musuuza nga pulezidenti waffe w'abayimbi twetaagayo limbo nga y'abayimbi wangi twetaaga limbo bakoze ebyamaanyi twetaaga limbo limbo tugyetaaga yes.